Yes, mbaniriza kadde kano mwasibye mutya muli mutya munamena aba following Fadi TV nembebaza nembagamba nti mwakola kyamanyi okubanga mwasubscribinga ne munyigane kane mbane updates ezina value mbana mawulire agaba gatambula okwetolugwanga lyatu Uganda waliyo Fadi UG News waliyo KBTV waliyo ne KRTV Uganda now muzi following ezo nezo YouTube channel zange zonna kyemujja kubanga mujisa Olubuuto lwa Makula alukutte wansi ne waggulu Olubuuto lwa Makula lukutte wansi ne waggulu waliwo batanse okubanga batambuza information nga bagamba nti Olubuuto lwa Makula lwandibanga nalwo Olwavudeemu bwetegeeza bulungi ebitambula kade kano ku mitimbagano egya social media wabula nze ekyanneewuunyisa ye Kasuku kubanga Makula bw'abanga kituufu abadde Lubuuto Kasuku ye yafulumya information eyo era nga kiraga information eyo bano benyini bagimwegambira jukira Kasuku mukwano nnyo gwa Pastor Rose Bugingo nnyo lwakuba abatampuza amawulire ag'Amakula nti Lubuuto lwandibanga Lwavudeemu basinzira ku ki ajjukira mwaka guno nga gutandika abantu bangi bavanga basaba Pastor Bugingo nti okola ki okwegendereza ennyo banga kiza okuba nti nekivirako Makula okuba nti nno embuto ze okuba nti no nga zivaamu lyandibanga ddogo Pastor Bugingo yabiwakanya ye Pastor Bugingo agamba nti tewali ddogo lisinga Yesu maanyi yagamba nedda tewali ddogo lisinga Yesu maanyi Pastor Bugingo ye yakola ki yagamba nedda mulekerawo kwefumba mulekerawo kwetokosa mulekerawo gamba nti mukazi wange nti waliwo amusindikira eddogo Pastor Bugingo yagamba nti bw'abanga gyali ajja mukwasaganyira ajja mwenganga jukira abasinga banga bagamba nti Makula agendere tondere tele Bugingo oboolyawo tele Bugingo nti alabika yamukolimira okuba nti nno talaba kubanga afuna Olubuuto jukira mwaka gwa 2021 Makula yafuna Olubuuto era Pastor Bugingo yabirangira katuuti yali 2022 ndowooza ng'atandika yali 2022 ndowooza mu January ng'atandika Pastor Bugingo yeke nnyini yagenda katuuti n'agamba Makula ali Lubuuto era amawulire ga trendinga nnyo n'akwata ne ku Lubuuto lwa Makula n'alukwatako n'akonfirming nti Makula yali ali Lubuuto wabula byakomaawo tebeezaamu kuva 2021 n'okubadde Lubuuto lulwawo mutaluzaalirawo n'emyaka nga giba mingi pakati obala nti January 2022 January 2023 ogwo mwaka gumu January 2024 egyo myaka ebiri January 2025 myaka esatu kyabategeera nti myaka esatu giweze Makula Olubuuto lwe lwa myaka emeka lwa myaka 9 nga olw'olulimu opposite nga lwa myaka 9 si myezi 9 n'ensonga ziso munnange zimu ku ezo zitambula ebyeddogo Pastor Bugingo abiwakanya Uncle Bini yali yeewaga agamba nti zeebe nanze abikola Uncle Bini ye yeekola ki yeewaga nenga munnange ensonga zeezo balaza kubanga batambuza amawulire nga bagamba nti Olubuuto lwa Makula lwandibanga nalwo Olwavudeemu jukira Sunday service ewedde Makula aliwo ku church Sunday service ewedde Makula aliwo ku church era nga azze okubanga asaba abantu bangi abaaliwo ab'amaanyi ku olwo lunaku n'abyokuba ne Dr. Bosa yabaddewo ku Sunday service no wa Ebonis wabaddewo abantu bangi nnyo ku Sunday service ewedde era Makula yaliwo naye ngeri omulaba tali kiriya manyi omukyala ng'ali Lubuuto tabula naye ate kakati bano abatambuza amawulire nti Lwavudeemu information bagijjawa amanyi information enengeri gyelinkingamu bannange information enengeri gyelinkingamu naye neweewuunya nze nga abaisa ebisinga bano abantu bwe bati oluusi b'abantu baabwe be bafulumya information yaabwe baani neebuuza Kasuku yakituufu Pastor Bugingo yamwegambira oba waliwo abantu ba Bugingo abawa Kasuku information y'Amakula nti ali Lubuuto ba Pastor Bugingo teyavaayo wadde okukiwakanya Kasuku ng'akyogereko kibategeeza nti kyali kituufu Kasuku kyeyakola kyeyayogera lwakuba ebyokuba nti Olwavudeemu byo Kasuku talaba kubanga byogerako naye nga batazadde kubanga bakola ki babitambuza ku mitimbagano egya social media binaggweerawa
kubanga munnange musajja wattu Pastor Bugingo abonyebonye okufuna omwana ne Makula. Muno mu nsi omuntu obeera aba nenga olina ekintu ky'olwanirira naye nga baaba nga kiyitamu. Kino maze okulaba mu nsi muno bannange ebiseera singa kituba okiteekako ennyo focus n'okiteekako nnyo pressure tekiyitamu. Kikwate mpola tokiteekako nnyo maanyi kijja kuyitamu bannange. Naye nga lemerako bwekuba kunoonya ssente sigala nga olemezaamu naye toteekako nnyo pressure ate esusse. Kikwate mpola naye nga kiremereko ojja kuzifuna. Kubanga n'ensi buli muntu alina kyaluubirira. Oyinza okusanga nga Makula ne Bugingo nga be ssente bazirina naye ng'omwana yakyabuze. Abagagga bangi balina essente empya n'enkadde naye ng'omwana abuze. Kyebagamba Katonda tagaba byonna. Abagagga banoonya omwana obwabwe n'abula n'agaana n'otuka okufa nga tebamufunye. Naye ng'ensimbi bazirina baba nga mpete. Onoosanga oli ng'abaana ye baba bazadde bayitirivu naye nga kasente akalabako akabaweerera. Naye ng'abalina ate ng'azaala bulungi naye omugagga nga talabako wadde akanyinkiri k'omwana. Akati munnange byebyo. Abasinga bagamba nti Pastor Bugingo ajja kujulira ajja kukola ki? Ajja kujulirira ng'asuddewo Makula. Naye ng'ategekera Pastor Bugingo yagamba tayinza kusulawo Makula olw'okuba nti Makula agaanye okuba ng'amuzaalira. Bagamba nti bangi bagamba nti Makula nga takuzaalira. Pastor Bugingo yava ng'akola ki? Ng'abyogera ng'agamba nti abantu bangi bava nga bakola ki? Nga bamwekubako nga bagamba nti Makula nga tamuzaalira. Naye ye kirabika ndowooza mukyala we akyamwagala newankubadde tannamuzaalira. Eddogo lifuuse eddogo. Ani amusindikira eddogo temubiyingizaamu ttedi? Kwandabe abasinga biyingizaamu ttedi. Wali ku mukoto gwa Twitter simanyi kyemufa mwesonyiwa omukazi. Makula agende maaso nakusaba. Ekitundu yazaalako dda tuyinza gamba nti atazaala. Yazaalako dda alina omutabani. Bonna bazaalako dda ne Bugingo yazaalako dda. Yawe beesootinge bongere okuba nga basaba. Mbera bulungi.